Nkwanirizaako gwe munnange akyagyeekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero ntuuse ku mutwe ogugamba nti enjole ya Muteesa mu Paalamenti. Okuva e Kololo enjole yetwalibwa mu Paalamenti e Kampala era eyasangibwa nasiisi w'abantu munda mu luggya n'ebweru w'oluggya. Enjole yaleeterwa ku kigaali ekyali kisikibwa emmotoka y'amagye ng'ekulembeddwa n'emizinga. Ng'ayimiridde okumpi n'enjole munda mu Paalamenti, Pulezidenti Amin yatandika okunnyonnyola ezimu ku nsonga kyeyava asalawo okugireeta mu Paalamenti. Yagamba bw'ati: ng'ennaku z'omwezi 9 Okitoba 1963 yalondebwa okuba Pulezidenti wa Uganda. Ng'ennaku z'omwezi 9 Okitoba 1963 nga yakalondebwa okuba Pulezidenti wa Uganda, Muteesa yayingira mu kisenge kino era bwe kityo kisaanidde nnyo okuleeta enjole ye wano nate asiibula ensi ye. Ate nga 4 Novemba 1963 Muteesa yayimirira mu kisenge kino n'ayogera eri eggwanga omulundi gwe ogwasooka nga Pulezidenti wa Uganda omubereberye. Bwe nabadde e Kololo nagambye nti tusaanira tugezeeko okujjukira ng'ebirungi omuntu aba afudde bye yakola. Omuntu bw'afa batera kumujjukirako bibi okusinga ebirungi bye yakola era ne bw'aba Pulezidenti ng'ono. Olwaleero mbasaba mujjukire waakiri ekintu kimu kyokka Muteesa ono kye yakolera abantu ba Uganda bwe yali ng'akyali Pulezidenti w'eggwanga lino. Okuviira ddala eyo mu mwaka gwa 1963 Muteesa abadde akoowoola abantu ba Uganda okukolera awamu nga twegasse tusobole okwekulaakulanya n'okugenda mu maaso. Bwe yali yakalondebwa ku bwa Pulezidenti bwa Uganda yawaayo empeera ye yonna ey'obwa Pulezidenti gye yandifunye omwaka gwonna n'agiwaayo eyambe okukulaakulanya disitulikiti y'e Karamojja. Mu kukola kino nga Pulezidenti omubereberye yali atulaga bwe tulina okweresa ebyo bye tuba twagala ennyo ku lwaffe tubiweeyo ku lwa bannaffe olw'okwegatta okwagalana n'okugenda mu maaso. Kirungi tujjukire nga ekikolwa kino kye yakola nga kiva ku mutima gwe olw'okwagaliza bannaffe nabo babeere bulungi. Ebyo nno Amin byayogera era n'ayongerako bw'ati: erinnya lyange nze Dada eritegeeza jjajja w'abaana. Nange ng'omusajja omukulu nzize okukkakkanya ennyombo ezibadde mu nsi muno n'okutabaganya abantu. Kye nduubirira kwe kulaba nga Paalamenti eddamu okukola nate nga bwe yalinga ng'ennyombo tezinnabaawo. Luli Sir Edward Muteesa we yalondera abantu bonna okukulembera ensi eno amale atusabe twegatte tukolerere ensi yaffe. Ebyo bye bigambo bya Idi Amin Dada ng'ali ku Paalamenti ng'ali ayimiridde okuliraana enjole ya Muteesa ng'egenze okukubwako erisso evvannyuma mu Paalamenti ya Uganda. Okuva mu Paalamenti enjole yatwalibwa mu kkanisa Lutikko e Namirembe. Enguudo zonna enjole mwe yayita zaali ziwemberedde abantu nga bakaaba era nga baaziirana nga beeziribanga nga balabye ku njole y'omwagalwa waabwe. Pulezidenti Amin yavangako emabega ng'awerekera enjole okugituusa mu kkanisa. Enjole bwe yatuusibwa mu kkanisa yaweebwa omulabirizi Dr. Dunstan Nsubuga eyasisinkanibwa ku wankaaki w'ekkanisa. Waaliwo okusaba okumpimpi okwetabwamu omulangira Ronnie Mutebi. Mu bigambo ebitonotono omulabirizi bye yayogera eri enkumi n'enkumi z'abantu abaali bazze okukungubaga yagamba bw'ati: Sir Edward Muteesa owookubiri ono mukwano gw'abangi
anaabeeranga mu mitima ne mu birowoozo by'abantu bangi nga bamujjukira olw'ebyo bye yakolerera ensi ye. Kirungi ffenna tugobererenga ekyokulabirako kye yatulaga. Neebaza nnyo Katonda eyamusobozesa okuba omuzira bw'atyo era n'alumirwa eggwanga lye. Byonna bye yakola teyabikola ku lulwe ye, naye ku lwa bulungi bwaffe ffenna. Tusaba Katonda amuwummuze mirembe. Ntuuse ku mutwe ogugamba nti enjole mu kkanisa. Omulabirizi Nsubuga yeebaza bonna abayamba Muteesa II ekiseera ekyakazigizigi bwe kyamutuukako, kubanga abantu abo tebaayamba Muteesa yekka, naye n'abantu ba Uganda n'emikwano gye era ne baganda be. Okusaba nga kuwedde, omulabirizi w'ennamirembe n'ekkwaya wamu n'abakadde b'ekkanisa baakulembera Pulezidenti Amin ne bamuwerekera okutuuka ku mulyango gw'ekkanisa. Awo oluyimba lw'eggwanga olwa Uganda ne luyimbibwa. Bwe lwaggwa, Pulezidenti n'alinnya mmotoka ye n'agenda. Ebyo bwe byaggwa, enjole ya Sir Edward Muteesa II n'etwalibwa mu Hannington Chapel munda mu kkanisa Lutikko mwe yagalamizibwa n'ekitiibwa ekiyitibwa Lying in State. Eri gye baali e Bungereza baagikuuma bulungi kubanga okutuusa mu kiseera ekyo yali erabikira ddala nga bwe yalinga nga tannafa. Enjole nga emaze okuganzikibwa mu Hannington Chapel, abantu abaayagala okugiraba baatandika okusimba ennyiriri nga zitandikira wabweru w'ekkanisa. Olwo ne balyoka babayingiza kinnoomu nga bayingirira mu mulyango gwa Chapel ogutunudde e Kampala. Ne batambula n'ennaku n'obuyinike nga beetooloola enjole y'omwagalwa waabwe, ate ne bafulumira mu muzigo ogw'ebugwanjuba. Abakazi bangi abaagwa ebigo era kumpi okuzirikirawo olw'ensisi nga balabye ku njole eyo. Abamu baabakwatirira bukwatirizi ne babafulumya nga tebakyasobola kutambula. Abantu emitwalo n'emitwalo baasimba ennyiriri awatali kusindikagana nga balinda okulaba enjole. Ennyiriri ezo zaagenda zeeyongera obuwanvu buli kiseera. Abaatandikira ku Lutikko ennamirembe okutuuka ku lunaku olwokubiri nga ennyiriri ziwerako mayiro 3 namba nga zituuse mu maduuka ennateete. Abantu baayimirira mu nnyiriri emisana era bangi ne basulamu. Omusana ne gubookya n'enkuba n'ebakuba. Aba St. John's Ambulance Brigade be baayambanga abantu ne bajja nga babagabira amazzi ag'okunywa era n'okugyawo abagudde eŋŋanzi nga babatwala mu malwaliro. Omulabirizi w'ennamirembe Dr. Dunstan Nsubuga n'abakadde b'ekkanisa ab'oku Lutikko baabeerangawo ekiseera kyonna nga balinda abagenyi abakulu abazze okubatwala n'okubalaga enjole. Abakulu ba Buganda n'abantu abalala bangi nnyo bajjira ddala ne bagumba wabweru w'ekkanisa ne basiiba awo era ne basulanga awo okutuusa enjole ya Ssaabataka lwe yaggyibwa mu kkanisa n'etwalibwa okuziikibwa e Kasubi. Ebifo ebirala era awaasulwa abantu abangi ab'olumbe byali Kasubi mu Masiro ne baamunaanika e Bulemeezi olwali olubiri lwa Muteesa II olw'ekyalo. Ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 2 Apuli 1971 abantu bangi ab'ekitiibwa n'abantu ba bulijjo lwe baasinga okujja mu kkanisa ennamirembe okulaba enjole ya Ssaabataka oba eya Ssekabaka Muteesa II era n'okugisaamu ekitiibwa omulundi gwabwe ogusembayo. Ebyo nno kambikomyawo tuddiŋŋane mu kitundu ekirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.